era waliwo omukyala yaleeta mutabani we nga yali yava ku ddagala afunye psychosis, induced psychosis by HIV, kati nga alina okudda ku treatment, kati n'abeerawo twali ku mental ward ez'abalalu kwe nali nkola kwe nasookera, kati nga ndaba tebamufaako, ne mutuukako ne mugamba madamu ki ekiganye, ne muyambako ne tumufunira eddagala, kuba kati abalwadde abalwala akawuka oluusi kati batuuka mu mental stage ey'okubeera ne psychosis beesanga nga beetaaga care y'amaanyi, babeera ku ddagala ly'emitwe mental, ate nga balina okubeera ne ku ddagala ly'akawuka, kati nga ne fayiro ye yabula, kati nembawa nnyo obudde nembabeerako nemutambula nengenda, kati nze omukyala nga sibamanyi mu butuufu kye bakwata nako, kumbe yali mukyala w'amaanyi. Mutabani we muzizaayo mututte ku Uganda Cares awo tumuregisterinze, bamuziza ku ddagala, biki byonna mbikoze maze mugambye mami bye, angambye alindako sooka ompe ennamba y'essimu n'engimu, nangamba n'engimuwa nankubirako nenfuna ye, nangamba saving namba yange nengisaving oyo omukyala erinnya lyerabidde, naye mukyala mukatuliki Margaret, yes mukyala Margaret, kati nakola ki nanga mperekeraako netuuka ng'ayina emmotoka, yali alina akamotoka Kanadia, nakwata ekizike nakola ki nakikookya nanjokyayo. Munaye nze ku ddwaliro awo nze muntu yagendanga ku ward practice nga sisabye ssente naye nga nvaawo ne ssente, ng'abantu bakuwa buwi. Naye baaba maama yali ayagala nsome obusawo naye bo buzibu nti empiso. I had the points. Naye nze kennyini nti empiso nti eddagala okugirabako obulabi nga baginfumita bwe bati mpulira ddala kati ate olwo okugifumita omuntu kwegamba anything ekiwundu nti okulaba ekiwundu ky'omuntu nti okukikwatako ntya nga natunuulira ebisinga obungi ebyetolerako obusawo ne ŋŋamba maama sijja kusobola kusoma busawo. Emirambo egisukka mu 3 ate abankutukidde mu ngalo nabo bannange bingi bye tukoze n'ebiseera bino Bobi Wine Kyagulanyi bwe baali mu by'obululu bw'e Masaka ne bakuba Frank amasasi bino ebyeno Masaka. I was in the ward fawa mu kubaaliwo. Ekirala ekyantiisa night duty. Night duty nalabanga maama ng'akola night duty abasawo beekwanirawo. Maama yakolanga ka week kalamba night. Ekyabanga ekirungi nga bakuwamu off. Maama ye musawo nga bakuwamu off ya off ya nnaku nga 3 ku 4 naye nga ekyo nakyo nendabanga okukola ekiro wiiki nnamba ngenda ssaawa 2. And that's why abasawo they are chosen by God. They are God's angels. Bamalayika ba Katonda bakuuma obulamu. Era gwe tozanyisa ng'omuntu asomye obusawo bakuumukisa gwa Mukama Katonda nga gw'amaanyi nnyo nti buli kintu kyonna ky'abaakola boy wange Katonda baamwagala nnyo. Ate ne mu ward practice mulina okubeera mu night. Atwasulanga ku night duty bakuba kati nze sikyabikola ebya night duty. Abaana ne balyoka beekwanira awo. Gwe okwerya ne beerya. Jjukira mubaamu ziri levels, waliyo aba diploma, waliyo aba certificate, waliyo aba degrees, naye lwakuba ze nali top, of course nali shatter. Nali omu ku banene ssebo. Ffe twabeeranga banene naawe wali eri nga ffe tuwogera ffe tukwana. Ne mukwana buli kiramu kyonna n'okulya ne mulya. Anti abanene era mubimanyi. So tumalirize okifundikira otya kati ograduatingira wano ekatwera omaliriza era wootandikira practicing obusawo kati mu second semester awo nkomawo bampadde akakati musoma emyaka emeka 2.5 nida sewo ffe twasomera emyaka 4 nti nagambye madaala malala mukko si biri ebya bulijjo. Okay. Kati awo mu second semester awo oyo omukyalo oli gwe najjanjabira omutabani nampa akalimo
kali ka marketing manager wa Maditi Sako eri awo mu kibuga Masaka nga nze marketing manager waabwe ninfunirawo office nga bampala wensi bampa omusala gwange kati era nga tekimala bulungi naye ngaera kyenasuubiza mama wange nkituukiriza siriddamu kusaba ssente waka nga nze ndi mu second semester era ne Katonda n'anyamba n'akintuukiriza kati awo tuvaawo kati babampa akalimu ako nakakolera ebbanga lyali ya mwezi nga gumu kati mu mwezi ogwokubiri tuba tuyita kabaala kali awo Katwe nga tutambula twambuka bakayita sports club kali awo wansi awo tuba Aquarius awo tuba tuyitawo akawungezi ne mikwano gyange nga tuva okugula ebyokulya manya abasawo b'emulagawo bagula nnyo ebyokulya wali e Katwe ati nga tuba tuvaayo tuwulire music yalimu mu kabaala ng'abeeramu ninga nze sibeeramu mu bibaala kuzina yesikirabingangako sigenda mu mabaala era nga si kintu kyange naye nga njagala music kati tuba tuyitawo mpuliramu omuntu ayogera ngamba Chali wange oyo ayogera bubi kyokka mpulira ekintu bwe kityo kinyuma singa kibeera mu music bayina nze nebya MC nali sibimanyi boy era naye segomba okubeera MC because I didn't know naye sikimanyi nti wa MC gye buli so butandikiraawo kati nze nzijjawo nayingiramu era ng'omukujjukujju ne mbafeera kale nabirabako ekabalagala eyo no ekansanga Comrades Club edda kwali okujja wange yantwalayo kandamu abugina naye saakitegeera saakipicking anti oyo MC mboba kozi era nali mudongo nali fala era kati nze n'okukitandika kasi sikimanyi kale nga ne ba MC sibamanyi nga n'abalala bonna nga mbawulira bulizi naye nga sibamanyi kasimanyi na kye bakola nabamu n'akajjandabe bye bakola tikale just oyinza okubeera ng'omanyi if you have to be informed of course okola research naye to know them personally nakabamanya abasinga nakabamanya because nakitandika simanyi tuba tuyitawo bwe tuti nengamba Chali wange omanyi tuyingire bwe twayingira omusajja ne mugamba nze by the way byokola byenkolamu enti okolera ne mugamba Kampala nalimba Comrades kuba gye nalaba gye babikola nampa omuzinda kwekaza ninjugira nengenda enkeera mbampitawo ne bangamba sooka ojje banga tugenda kuwangayo gumu ekitundu buli wiiki buli lunaku sinze nga nusu 17 naye nga ssente nali nzaagala blood nga gumu ekitundu wali ku makya wali akawogo oba omanyi shuba bwenkola obusawo bwange bwenkola ku Maditi Sako akawongeza ate era bwenkola kati nasooka kweyita Bruno MC nga nkweka olwo twogera ku mwaka kyogo ye by the way wano jujuzi 2 tuli mu 2 abo 2 bwe twabira ne covid yawo 2019 kati obusawo bumala mwaka ki obusawo nakabumaliriza recently graduation yange ebadde recently wakati mwenzijukiramu wali jukira otugambye wali 2011 7 otuddeyo omwaka 2012 otandise secondary ogimaliriza 2010 emekaawo na 7 18 ojoyininza ate wano tugambye osomyena yes anti kati jukira waliwo ensonga lwaki njogedde ena ejja kosi giri egi naye ensonga lwaki njogedde ena twafunamu omwaka gwa covid-7 nagwo okugatta time y'okusoma gye twalina okuba nga tumaze okusoma obanga wamaliza 18 kyeza wano watandika 19 anti kati 19 21 22 tetulimu 23 gye emyaka ena wakati awo gap okay yes so kati guliwa gwobadde tobala 21 guno gwe tulimu ndowooza gwe mbadde sibala kubeera teguliiko kale kyamaanyi nnyo ku bibadde bizimba kyembaddeko so kati otandisa okwemusinga ofuna ogumu ekitundu gwo era nga gukumala era nga gumumala boyi era nga nsiima naye nga boosi wange yali ansasulirawo bitya weekend nga mbeera bulala ate nga mulimu badokita abamanyi ngamanyi oyo Jackson naye nga neyita Bruno olwo nkweka identity tesagala ku ddwaliro kunteekako mbeera
enkweka identity wayita Bruno MC nasooka kweyita Bruno MC. Which Bruno is not even part of your name. Never. It just came in my mind. Naye bwe naateekawo ekya Bruno kino kyandikola. Nja kwekweka we nabeeramu at least bajagamba mulala si Jackson. Okay. So notambuza Bruno MC netambuza Bruno MC. Kati nga mulimu omusajja bamuyita Zima Di Maria. Musajja muzanyi wa mupiira wa amaanyi nnyo abaddemu yali azanyira Uganda Cranes international player. Kati nga awulira njogera oluzungu ku muzindaalo ndowooza kyali kipya mu Masaka. N'agamba waliyo akaana kakuba mukabaala saabonaabona nnyo mwezi gumu gwokka nali nvuddewaawo ambiance mpadde omulimu. Manager wa ambiance yampita emirundi egiwere 16 ng'ayagala kumpa mulimu nga lunaku agamba siriiwo. Bamaneja b'amabaala muli bazibu. Naye nga lwaki oba weeragira ku bitali bibyo? Yakuyita ate yakugamba siriiwo. Yakuyita ate yagamba komawo enkya komawo ekyo omuntu n'obanga atalina byakukola. Nalyoka atambuza ggwe n'obwoya ne bukuggwa ku ntumbo. Nakwagala nti just nali njagala kukola. By the way nze nali muto naye nga sina na responsibilities naye nga nze mpulira njagala kukola. Nga mpulira njagala kukola. Kati manager n'aneetoloza era final namala nampa. Kati olunaku lwampa MC wa ambiance awo yali Brian MC. Kati yali baali bamuwummuzaamu. Kwata omuzindaalo gwa ambiance my brother yange eddoboozi livaayo. Emizindaalo giri nga gizitowa. Ngenda okwogera ng'olubuto lunnuma. Nga mpogana bwoganye naye nga wa. Omanyi okuwa omulimu naawe kenyini n'ojjula okubagamba nti bannaye mugunzijeko. Ng'owulira gukuzitooweredde. Kati ate ku ambiance nga bampa 10,000 buli lunaku. Lwenkoze kati nga nkola weekend gwe gumu kitundu. Wali eri gumu kitundu kati esatu buli wiiki. Kati ate akasaala kange nako nga nkayina buli mwezi 10 nafuna. Naye kati mu bino ebintu bya MC ngira ofunamu emikwano. Kati mu kutandika weero of course nafunamu okusoomoozebwa. Nga obimanye bya competition kikokola. Man. Naye nabimalako nabyo inshallah. Era n'abaana bonna be nali nabo mu kintu era bonna mikwano gyange. Kati nze nenzija ne system yange mpya nkuba mpya ya luzungu urban. Nze ndaba nnyo YouTube nze nkopa Abamerika ndaba by'Abamerika. Waliwo akasajja wakaita DJ Puffy kakuba soka DJ naye nga kwogera n'okwogera bangi nnyo baguten bala bangi. Ate nze nali sina ngeri ya kukola research ku mu Uganda koza ababaddeyo mu Uganda baali tebatulekerayo footage oba kutuyigiriza. Abazungu tebatusingako nti akola ekyo tunakiperfectinga ate nakiyigiriza abalala. Kati nti fiki tosobola okukyaza Jackson n'annyonnyola abaana n'abagamba nti oba oyagala kola kino kola bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti. Wano tewali agaba amagezi. Buli omu yeesigaliza amagezi ge. N'afa nago. N'addamu kubuulira nga ye bw'akikubye. Naye abazungu wallahi buli kyonoonyereza ku YouTube ng'oyagala kimanya okifuna information abaayo. Era kyovula abantu balina okusubscribinga channels ze mukola. Na subscribing ku Fik Media cause tamanyi muntu gwogenda kukyaza biki byagenda kwogera binza kukyusa biti obulamu bwe. So nochikuba paka kati otuuka otya ku peak kati okutuuka ku peak omuntu buli omu nagaa Jackson tumutegeddeko. Pesa lyange okusomoloka wali omusajja bamuyita Muyomba Lawrence muganda wange oyo nkwagala nnyo Mr. Lawrence. Yajja nga supervisor wa ambiance club ye Masaka nga ate waliwo ba manager. Kati bwe yajja bali bampisa okukola ku drive kati ambiance ng'okugikola yanoka kasante kati nfuse mukozi waayo omala kukola ku drive kati ate nga zisibyagala boy wange bimenya ajukira tenzi just atejukira nze nkuze mwana sagala byakwerabisa ava ku ekyo ng'ebintu bya drive mwana ndaba byakundabisa nnyo jukira nze nyina family gyenvaamu you know ndi musawo ate bakulabe ku kimotoka waggulu mine waliwo ebintu ebimu nga woba obikoze waliwo ebintu ebimu by'otalina kukola okukuma ekitiibwa kyo naye nakikola because nali njagala naye nakikola omulundi gumu kati olunaku olwo oyo mulenzi yaliwo Muyomba Lawrence kati yaliwo nampulira eddoboozi lyange n'alisiima kati ate yali supervisor kati gwe bw'obeera ng'oli manager ku mulimu kano kababbirako kabagezi
obeera ng'oli manager ku mulimu ne bakuleetera supervisor mbu avudde embalala avudde ekyotera yalina okusupervising ate gwe manager kiba kitegeeza tokyalina ki mulimu ate yoshua naawe okitegedde kati nze ng'omugezi era nategeererawo ono ye next deal naye n'okubeera nga yesi nali kitegeere nti ye next deal era n'omusayi gwesiima twesiima up to today tuli ba mikwano tuli ba blaza nanjagala Lawrence yampa platform nanzikiriza nga okwogera n'atandika okumpa ku musaala kati abantu ne batandika okunjagala kati awo nga mbeera wansi nga sivaayo nga waggulu mu VIP nti ayo boy kyokka nga nze owakabyawo naye nga nti abo VIP kati lumu waliwo omusajja bamuyita Dragon MC abasinga era bamumanyi actually omu ku bamenta bange I respect him ekintu akiruddemu bambi Dragon musajja wamaanyi nnyo kati Dragon yanjigiriza ebisinga bayirawo Jackson kati wano biki naye nga naye akuteekako ekibeera naye nga akuteekako ekibeera ate nga akuyigiriza omanyi ebintu byawukana omuntu okuteekako ekibeera nga kyaddala n'okuteekako ekibeera nga akuyigiriza Dragon naturally he is a good man, he is a good person, tumulungi nnyo talina buzibu naye just yaman so kati yali ambeereramu kati lumu n'aŋŋamba jangu kutwale mu VIP we wali ssente nga ze sibimanyi boy anti nkugambe nabiyingira nga simanyi nti mulimo tuuka mu VIP maama nnyabo naye naakayingirawo nti waliwo obusajja bakayita Doni Kim ebiseera ebyo maama nnyabo ne banjokyezaawo bampa emitwalo gyali 4 tomanyi wawunga gwe akasente kosoose okwekolera nga kawooma anti bampa emitwalo 4 nabukuta nabukuta nenekyanga kyangaawo boy naddukirawo omuzindawo nengumuza nenfuluma ebbaala nenziruka mu hostel nanisula mu hostel natuuka mu hostel nenzijjayo sente nenziteeka wali nga mbalamu bwenteeka ku nsawo bwenteeka ku makya nakwata emitwalo gyali 2 nengasindikira mama nemugangulirayo embuzi kwaffe kyetumanyi kulunda kulunda kugula mataka kuzimba byebyo nimusindikira sente nangulira embuzi yasooka ate wakoze otya kyokange wakeera nali mbikola nga mbakweka nga tebakimanyi nti mbirimu bajja ne babitegeera naye tebanfa bayira abazadde bange mbebaza bali urban nnyo bo bali beebuusa tebagamba nti ate era nga nange sibaswaziza sibalabisizza kuba nange mbikoze ebintu kati ate manager Lawrence anyambyeko nnyo naye awo anyambyeko ampadde platform ampa ku ssente kati bwe nayingira VIP nemanya akazanyo bwe katambula netandika okubasensera kati nenkola emikwano jjukira abantu bagala nnyo omwana omuto ng'ayagala kyakola ng'ate balaba ali elite ate nga nawe abantu kimanyi kiba kyakabi nnyo omwana mu mbeera zonna n'obeera ng'oli positive mu bulamu koza positivity attracts muntu obeera positive mu bulamu attractinga bangi kati fake ndi wano naawe sikulabangako jjo tube twasisinkanye wali ku hotel essaawa zino tuli ffenna nti wabawo ekiba kisikiriza abantu okujja gy'olinawo okubeera gye wakola ki okubeera gye bali kati nenfuna emikwano mingi kati nebeera influential nti lwenzize abagagga lwe baspendinga kikula bukuzi naye ng'era omusala baali banjokya kyeja kyesatoolo ku buli wiiki banninyisizza Lawrence awo nanyongera ku speed naye manager Lawrence namutawanya nga akyali supervisor kamugamba bagambe banyongere emisaala bampe ekizike Lawrence yali akalinya ku bwati ku bwa manager nampeerawo ssente ze nali nsaba tena nange ntandise okuimprovingamu enfuse mukwano gw'abaana eyo mu Nnyendo abaana ba Wakanda mu ghetto wonna nga abaana bafuse bakyali bange bamatira ate nga nze engeri gyekiri nti sayinamu segregation sinze kisooka nali mwana akulidde mu kyalo yes kati kyendi kyakyuka oba kikyakyuka naye ate nze nali mbalabanga baganda bange we are the same up to today tuli kyekimu kati mu mbeera y'okubeera nga saa nali sematira omanyi kati bw'oba okola emirimu egyo bagamba olina okwematiramu naye okwematira n'okweraga byanjawulo okwematira kiba kitegeeza nti otaddemu n'empisa embi ate okweraga just weewuliramu
ngamba ndi wakabi kiro sigena naye ate kikola byonna bibi lwaki oba weeraga okweraga kirungi okwematira kyekibi okweraga mu comment section awo mutubuulire okweraga n'okwematira kiriwo ekirungi kale nze nkimanyi abasinga bagwa ku saidi yange bagenda kukugamba byonna bibi naye mpozi tugambe nti kale ofunda n'aliwa eyeematidde oba eyeeraze olina okweragamu by the way you should be proud of what you are olina okwenyumirizamu ekyo kyoli n'ogamba simanyi byakweraga katonda akyansaasidde sibisobola ojja kitegeera ojja kutuuka neerage n'abatulaba bakimanyi mulimu n'abakimanyi nti beeraga ngera mukikola so kirungi kirina byekisalako kirina byekisalako si buli muntu akwagala oba gwoyagala oba gwolaba oba gwomanyi nti kyaliwo no enamba ennene buli muntu alina okubaako wakoma tebaba na bakyaliibo buli muntu alina okubaako wakoma bakyaliwo balina kubaabo biweesembereza nze okunjagala tekitegeeza nti nyina kubeera kyaliwo nange okwagala tekitegeeza nti olina kuba kyaliwo nsobola okukumatira nenga mwana fiika ebyankolera byakabi era bwe nkulaba mbeera happy naye si kyatteeka nti golina kunjagala si kyatteeka so osobola okwagala omuntu byakola and so on but nga is not actually your friend yes era kikkirizibwa osobola okwagala singa nasoma nga naye nga tekisikyaliwo nera omusanze era abangi bagwawo naddala mu industry yaffe wano bulungi nnyo nti he or she can appreciate and all that but actually you're not friends akagambo friend mukawa amakulu nnyo era nze mikwano gyange gyembala ejja ddala sisussa 10 bukyangambaawo mbamanyi mbamanyi bakyali bange bro when you surround yourself with people who are intelligent you become one of the intelligent people when you surround yourself with 4 fools you become the 5th fool okitegedde so kati guyagala bakyalibo batya ako kako kalowoozo buli omu agende yekole ki yetunulemu erinnya litya lyeyongera litya okukuba awo nfunyewo Hussein Balamuzi biseera bya covid awo tuyingidde mu covid nasooka nengendako mukyalo nalinawo omukyalo omuzungu amabaala bagaggadde naye bagenda ogaggala era nga nyinawo omukazi omuzungu gwe nali njagala awo mwala muto actually ennaku zino ka superstar mu Uganda naye sijja kwogera linnya lyako kazungu kavaayo eri ne kajja eno oba kaali wano already kaagala nnyo Uganda kaali kaagala nnyo Uganda ffe abamu ku bakagazi ensi yaffe Uganda ennaku zino kalaba kwogera Oluganda eyo katraininga kakyala kange kaali mu 19 years kati nali nako covid yagenda okusanga ndi naye nga sente weziri nsooka tubeeramu nengendako mukyalo nenkomawo nendani kukola ne Chali wange mu kampuni yaffe twakolawo kampuni ya kumbucha ne Chali wange bamuyita kapata muyayi anti mugezi doni kapata nkutumiddeko tukola kumbucha yaffe bali bagiyita masannyalaze kumbucha nawo kanyinawo kyaliko katale ababiwala ekye batukola mwali mutetenkanya nga tukola sente era sebo kyekyo kyekugamba nti nze nali flexible nga ndi musajja mukozi era mu covid awo sebo nga nze tutambuza kumbucha bafeeyo mu byala akafufu akagere naye n'oleeta kumbucha ne weetika kumbucha n'oteeka ku mulyango nze yali eno nga kuba nga ali wakabi nga muguza abantu ebyokunywa yaman nga kapata abeera mu motoka verified by UNB yes ate nze keya kikola nabo bakimanyi babikola so mukikubyawo era nga sebo sente zibaamu era nga nyuka n'emitwalo gyange 3 so Hussein Balamuzi atandika okuwa kuzishezo Hussein Balamuzi ampita lumu ku Sunday akawungeezi tugende ekiwanga kaluba nnyo omusajja oyo naye Hussein okaluba bannange omuntu okujjako akantu naye nga nze ngampa Hussein ampa ku sente sebo Hussein ampeera ddala era Uncle Hussein nkwagala nnyo naye sijja kisussa nnyo siina ze nali musabye nti musajja alina care center namba bw'anaaba ayagala anampa
ajja kuwa ku naye sijja kufuuka nnyo musabirizi. Hussein Balamuzi antwala ku Masiko FM 99.9 olwo eri wa Kiwangala ne Salongo Masiko naye Salongo Masiko muleka gy'omusisinkanira eyo ekiwangala abasajja mubaleke bakufune sente ba Masiko bavudde wala bambazira tone basuna beni muleka abasajja bafune sente bamutesa pro mudabanyirire ennaku zino muleka abasajja bafune sente. Mama luli yali musiwuufu nnyo. Teyali musiwuufu naye kati anyirira nnyo. Kampala yamunyiriza. Kampala yamunyiriza. Kyogamba kampuni eri gyali ekolera terina kyekola. Andi kati basasula obusente butono abamu mwana. Anti kye kizibu kye tukyalina wano e Masaka bazoleya nnyo brand. Balabira ddala nga tolina nnyo kyobagamba. Mwana ate nga sente oba ozikola. Sente oba ozikola. Abaana balina obulumi bungi wano mu industry. Naye kati ffe tugenda tubabuusa. So omusisinkanye eyo ku Masiko olwage yakutwala kukola ki by the way yagenda kusisinkanya Masiko antute kukola ku radio kukola ku radio nga sigikola nga nakko sirabangako bakola ku radio simanyi babikolako. Mama nga yakwagala nnyo. Anti bali bakimanyi ndi flexible. Omanyi omuntu okukwata fiki nakutwala nakuwa omulimu nga togumusabye takimanyi nti walinawo wali okoleddeko takulabangako ng'obikola takulabangako ng'obigeegenya. So musisinkanye Masiko akwanjudde wa Masiko. Yali amanyi Masiko nali muzoleya. Nali muzoleya before. Nali muzoleya. Wamumanyire eno wamanyanga. Mambi ya club yajjanga nga yaganga bagala nange ebintu bye nga saagala. Nga muzoleya. Anti nga Masiko tayo kyayo. Naye akaluba. Omukono guli bulala. Salongo okaluba. Naye ate Masiko bayira mu record ye musajja gwensiza okolera ebirimu emingi atanyagangako. Tanyagangako. Kino kyogera ndi mu kamera. Bwakuwa omulimu akusasula. Naye bino byogamba nti musanze. Anjokyeyezaayo ezzike. Abamuwahiriza mu tasasula mulimba. Asasula lwakuba nti akaluba. Alina Nalongo yakola mu ofiisi. Mami wange mwagala nnyo Nalongo. Mkyala we yakola mu ofiisi ye. Nalongo yatata kantu. Ate Nalongo yateekako akasente. Era gwoba oyagala sente za Masiko Nalongo. Gwoba okwata obulungi. Ye manager. Abasajja banyiiga bakazi babe ba manager. Ye manager. Tutandika ku radio. Bangamba konso ogikwata bwoti. Wano oyogera bwoti wali okola bwoti okwata simu. Masiko byabikulaga ebyo byonna. Awo wennyini tugenda mu program andagira awo wennyini. Bwe natula mu ntebe n'etandika program. N'okiyisa bubi nnyo. N'okikuba. Kati nga buli akuba essimu ku radio nga mugambo oyogera ekigambo singa nasoma ne twogere. Otayogera singa nasoma ngira nga mbajjako. Kyokka nga ndi presenter mupya. Olugezigezi nga waleeta lungi ku radio. Ate nze nali star. Gomanyo kuva. Olw'ombunga erinnya lya singa nasoma lizze. Erinnya lya singa nasoma lyajjirawo mu Ambiance Club. Kati bwe natuuka mu Ambiance Club nga nfuuse Jackson MC. Natuuka ne ndaba nga ntandise okufuna amaanyi. Singa nasoma kijjo oligatteko Joan. Chali ava dda. Awo nga nyingidde mu Ambiance. Bwe nava mu Ambiance nga nkyalimu awo nga ntandise ofuuka ow'amaanyi awo ne mpulira nga proud of myself ne ngamba kitone kijja okusomero bantadde Masiko FM okolayo bbanga ki era okolayo program ki? Masiko FM nali nkola sabula taamu egenda. Olwo mwali mwogera ki? Taamu egenda sabula sibitegeera. Sabula taamu egenda taamu twali tugamba taamu ya lockdown nga tukuba disco buli lwa Sunday. Ekiro kuva saawa 2 paka saawa 6 gw'ekiro. Nenga disco anti zinatwalayo ekidongo ky'omu Ambiance eri. Endongo eri eri abani kubanga jjukira ebiseera ebyo abaana bonna abasinga bali masomero bonna nga bawummudde nga babeera ku maleediyo ng'ate okwebba kwali kungi. Kati ate nezija ne sitayiro nga mpya. Ankuba mpya. So nga obeere ne Masaka buli lwa Sunday ng'olinnya n'ogenda n'okola. Abaali banvuga. Masiko Chali wange.
yajjanga eno mbu n'akunona ng'alina okunona sitaawe. Okay, so kati tukikubye erinnya olwo nanti liba ligejja jjukira olwobikoowa otya noga nti ebya rediyo nedda sikyabisobola bya rediyo tubisigaddemu mpaka uba wagobwa. Ayi shati ate nalibadde nkyali mu Masika Entertainment. Yenze official wa Masika Entertainment, yenze official MC waayo. Kati nsigalawo mu radio. Kikubye mu lockdown yawo era nga bwe malevu enva mu kumpucha wange ngenda ku radio awo tusenguse tuze kalisizo. Kati we tuli. Bija 21. Era nga ngendayo nenkola nenvaayo. Ne kati emirimu ne gyeyongera. Awo tutandise okukola mu Tavani Kiki. Tavani Kiki bimanyi naawe bya lockdown era twali tukola. Tewakyali ayinza tusiba byaggwa. Kyaggwa. Iyo Tavani Kiki ekyaliwo. Simanyi oba Lwasa yakola atya president we Masaka. Banna. Kiri kitya ssebo tutumiddeko. Naye Lwasa naawe oddeeyo neweefula akola ebyafaayo. Ate nga wali badde ojja n'obikola wano e Masaka. Tavani. Ositegeera wali badde ogamba Jackson kwatayo ka Benz. Abantu ne bamanya nti Lwasa kati ssente zaakomyewo mweziri. Naye wali era yangulira emmotoka. Akuwa sinagifuna. Sinagifuna. Nagifuna bufunyi. Mugagga. Don't Bale White. Naye ngenda gifuna. Nteekateeka zigenda mu maaso. Don't Bale White yangulira emmotoka ku gundi ku show yange yasookera ddala. Era mwebaza nnyo ssebo Don't Bale White. Kwebaza nnyo ssebo. Okugulira emmotoka. Gy'otannafuna. Ne ba honorable awo bampeera ddala ebintu. Honorable Sebamala. Ba Justin Namera abo sebo nze ndi musajja w'abasajja b'amaanyi. Tugikubye radio awo kati nanti tujja mu 222. Kati awo nga nina namasiko tunakutandika kuteeka bivulu. Tannatandika kale nga bubaamu naye nga sibimanyi byeyo mubende wa nga sinabiyingiramu nnyo. Kati kivulu kye ekyamasiko eky'amaanyi kye watandika okukolako era aku appreciating atya akukkiririzaamu atya nti you can be a good MC on shows. Ekivulu ekyasookera ddala ekyamasiko kyaliko yali Dikenzo baali ba Palaso anti nkoze bingi bidda ku bivulu by'amasiko byo bingi byenkoze. Ekivulu kinasookera ddala okukola kyali ku Maria Flow actually masiko si yakimpa kyali kyanseko obuseko Why about before lockdown something? Yeah, Chico. Madrat and Chico. Musajja yajimpa amuyita wa Mala Bashir promoter. Era yomu kuba promoter na waira abenkola nabo. Era nseko nze nzikola. Kati kyekivulu kinasookirako kati ne sporting irao ne bagamba ne bivuluka bisobola. Ninga era nabugabo era by the way natwala mu kisomo guno okwebaza Muzeeyi Kasozi na bugabo Sand Beach asinga okuwa abana platform. Abana bawani Masaka era yasookera ddala in fact okumpa stage Muzeeyi Kasozi na bugabaawo ate nga akuwokyezaawo Muzeeyi Kasozi akuwa sente zo ate nga takuwa busente butono kati yatongeza n'emisaala nze sikyali wa mitwalo kati wa Muzeeyi Kasozi nagendako mu Milkwezi Plus awo musajja wa ddala Muzeeyi Kasozi nanyini na bugabo Sand Beach era bobeere Masaka era na bugabo Sand Beach ke kafuko kokuwumulira naye wa masiko kyali mitwalo amasiko kyali mitwalo naye natira okuba emmeeza nalongo ninakuba emmeeza okyali naye si mibi naye waka manyi if you should never cut your roots buli lwotema emirandira gyo ate bikola ki bikalira oba wekutuddeko kati mwana emirimu gye tukola eziwera nyingi naye kati ziriwa zosobola okumentioningako n'atulaba zayinza oga nti yeyakola ne kweyo waba alina wasobola ogikeberako n'akebera nako n'alaba footage yo n'akakasiza ddala kati baba ayagala okukakasa akebere ku Fake Media waliyo ekyo gye twakamaliriza yabadde ku Maria Flow si we kiri sebo oba tewataddeyo nga mwendi yabaddewo twagikoze eggulo eyamuwomya concert eya Masika Entertainment